eyokubiri essula eyokubiri olunyiriri olw'15 wagamba bw'ati temwagalanga nsi newankubadde eri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Ewa Mukama akuwa omukisa. Batugambye nti temwagalanga ensi. Jasiri bwatyo bwatusomedde oba neyo bwegamba temwagalanga ensi. Tebagambye enzenzeka, tebagambye Jasiri yeka wabula ffenna. Temwagalanga nsi. Agambye nti newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Ensi eno tugirimu naye tetuteekeddwa kugyagala. Lwaki? Kubanga tetuli ba nsi. Okwagala ensi kwe kukola ebyayo, kubanga bakugambye toyagala nsi n'ebyayo. Kati okwagala ensi eno kitegeeza oyagadde n'ebyayo. Era okwagala ensi eno kwe kukola ebyayo. Bw'otegeera ebyensi n'obyagala n'obikola kitegeeza oyagadde ensi. Oyinza okugamba nti nze ensi sigyagala naye ate ng'otuukiriza ebyayo kitegeeza ogyagala. Ensi tugyagala tutya? Tukola ebyayo. Era gwe bw'obeera mu nsi ng'olimu mu mirembe, kino kitegeere mulokole gwe, bw'obeera mu nsi ng'olimu mu mirembe nga tolina kizibu kyonna, tolina kusoomoozebwa, tolina yadde kitegeeza wayagala ensi. Walokola omutuufu oteekeddwa okubeera n'ebikusoomooza. Lwaki? Tokola nsi byeyagala. Kati ate abantu abamu naddala abalokola abamu bwe bafuna ebizibu yalowooza nti Katonda ate tali naye. Naye nkubuulira Katonda ali naawe naye okyali mu nsi eno ey'omubiri. Kyokka tokola byayo. Kati tusobola kubeera mu nsi eno mirembe ng'oli mu nsi eno ate nga tokola byayo ne muba nga muli ba mukwano. Naye bw'onootegeerera nti ensi muli ba mukwano nayo, kubanga buli kimu nga kikugondera, nga gw'oli kaseerezi kokka, ng'oli kaweweevu kokka, nedda baaba, oteekeddwa okusanga ebikusoomooza. Naye ate towangulwa. Lwaki? Kubanga olina Katonda. Newankubadde tusanga ebitusoomooza kubanga tulina Katonda.